Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Nga mukimanyi nti ennaku zino obwenyi bw'ekitabo bwabuggyako entegeeza abantu nti omuntu azze ngenda kusaba n'obuwombeefu munnange ogezeeko okozesa akapeesa akakali wansi oweereze munno yenna gw'osobodde okuweereza omugambe nti omukulu azze kubanga okkirizibwa okuweereza abantu 10 bokka bw'osheyalingira abantu 10 buli omu n'aba asobola okuba ng'afuna vidiyo eno okugirabako na information nyingi nnyo gye njagala bategeeza buli omu ky'obadde olindiridde kubanga ekyazigye mu luwummula kyekindeese essaawa zino mbategeeze. Kale no botyo nga sinatandika njagala sooka basaba mwotagingire omwogezi w'amagye Major Felix Kulaija abere ku vidiyo eno njagala mwotagingire abalangira n'abambejja basaafa ne bannaava bonna abere ku vidiyo eno abataka ba Buganda abami n'abakyala abalangira n'abambejja bonna abere ku vidiyo eno njagala mwotagingire n'abakyala wa Buganda mukyala Sylvia Najjinda abere ku vidiyo eno njala mwotagingire mwenna abaliranye omutanda mubere ku vidiyo eno abambowa mwenna mbere ku vidiyo eno njagala wasanja Kaloli Charles Peter Mayiga Saalonga Mulenge Jaka Wenkene bakuyite ku vidiyo eno bereko njagala Yoseriti bahabula tabasula mutano wa Kalekezi Ensi yaleta mzezi ensaka bisibe na nyini Kabuyonjo Lukwata senior obere ku vidiyo eno njagala Janet Kembabaz gomuyita Janet Museveni abere ku vidiyo eno njagala Mohozi Kanyerupama Kanyerugaba obere ku vidiyo eno Lukwata Junior njagala David Wasajja yeyita omulangira wa Buganda obere ku vidiyo eno nabo gisimo fungize njagala oyeyita omumbejja wa Buganda Sara Kagere obere ku vidiyo eno oyinza okuza ati nakwerabira njagala Lubuga wa Buganda yeyita Lubuga wa Buganda Agnes Nabaluga abere katambika na akola sagala akabuukeko njagala eyita omukungu Kiwalabe Male obere katambika no sagala okabuukeko nkwetaagano nga nabo gisimo fungize neetaaga eyita lawyer omukugu era kafulu nanyini Ebons omukulu John Katende njalo obere ku vidiyo eno nga nabo gisimo fungize njagala omukulu Bale Mogera abere ku vidiyo eno amanya gemba someddago buli omu yali agafunyeko ebigakwatako mu nkola ne plani oba enteekateeka namutayika eyokusanya Bwakabaka bwa Buganda yasobola kimbagemba tagging abantu bano bere ku vidiyo eno kambaddemu kapaalo njala mwotagingire n'omukulu eyeyita omukukudavu Tamale Emirundi abere ku vidiyo eno wepo ne mutabani we omanye ebiseera bisinga bagamba nti ekiteezala tekyala naye mu butuufu olugero lwa lutuufu nti ekiteezala tekyala omanye mu Buganda tugamba nti anaagwa eddalu asooka kwerogozza kale ndooza bwategedde omukulu ono ali mu stage esembayo ey'okuyita tembo so no mwawulidde bye byayogedde njagala bere ku vidiyo bulungi nnyo kale njagala bumuntagingire ne mutabani wono kubanga tugamba nti mwana mugimu ava kongozi era ekiteezaala tekyala kale ni mumuntegere kabere kuno njala mutagingire omukulu gwe bayita Katende bagomuyita Kasuku live njala bere ku vidiyo eno Kasuku wonna woli bakuntagingire bere ku vidiyo eno kubana nkwetaagamo ko 30 seconds bere ku vidiyo eno nino bakabo ndowooza abasigadde bajja tusanga nga tutambula lunye tulyoke tugende ne vidiyo nga bw'ina okubeera ndowooza kantandike n'akalowoozo kaleero mbalamusizza nnyo bannayuganda mwenna abali mu Uganda abanoonya obuuma nammwe abali emitala amayanja abanoonya obuuma kana akalowoozo kammwe mwenna kagenda kuva mu lufumo oba olugero olugamba nti akezimbira tekaba kato akezimbira tekaba kato olw'ensonga nti buli muntu bwakula asajja kula era abeera n'amaka mu luzungu kibayita house oba kibayita home oba kibayita address mu bufunze kale nno abasinga obungi abatagenda agakomoosiza bamagulu meeru temumanyi buzibu ki bannansi baayo gye basanga wepo naffe abagenda okunoonya ekigula magala eddiba obuzibu tusanga kye tuyita ebisu oba ekisu ge maka ag'okusulamu abazungu bana basinga obungi mwali muloza ndi munne bagaggafugge naye ne mutamanya sisitimu yaabwe bwetambula kati nzo bategeeza nti akezimbira tekaba kato katya munnange gwe akyalina embavu ezikola era ng'olina ekyo ekigule magala eddiba ng'ofuna obuuma nkuwagabuwa nti nkuwagabuwa nti teri wala nga wo obudde bukyali mu Uganda tukyalinako
ebifo ebikyali ebyesente nti niwo osobola okugulako poloti n'ozimbawo akayumba osobola okubeerawo n'okubeeza abaana bo. Teri kintu kisinga kalu ya bulamu nga kuba nti landlord akira ku machana konkona nga naye ayagala ensimbi ze yassa mu nyumba ye gwe ng'ofuluuta oba sina kintu olina mulimu ensimbi zikuweddeko. Ne bw'oba weezimbira ekisuukyo kiba kitegeeza osigadde kimu kya kunoonya school fees na kunoonya ekyo kyakulya. Mu nsi yonna ekisinga obuzibu okwetola ensi yonna gye bayita ennyumba oba ow'okusula. Kati gwe maama taata mukwano gwe nkojja ssenga akyali eyo ng'olina kw'osobola okufuna ensimbi. Nkusaba weekuŋŋaanye weerekereze bintu bingi nnyo osobole okuba nga ofunayo w'ogula osobole okuzimbawo ennyumba. Ne biba bisenge ebiri oba bisatu munnanga osobole okuba nga olina address oba olina amaka gago. Tolowooleza kuzimba mu ntebe Kampala Mukono oba Wakiso nedda. Lowoozaako mu bifo ebirala ewakyali ew'ebbeeyi entono kubanga buli lw'oteekawo ekintu ate kituuka ekiseera ne kyeyongera omuwendo. Ate tewali walanga wawo. Golooza basula mu Kampala baagulawo ddi, abasula Entebbe baagulawo ddi, abasula Mukono baagulawo ddi, baagulawo dda ne wajja nga wakulaakulana. Jjukira ensi ekula efuluma ekibuga agedda bweru. Kati gwe bw'onolowooza okugula mu kibuga ezo ssente togenda zifuna. Neekozesa ensimbi entono z'olinawo osobole okugula ennyumba. Mwewale okwonola ensimbi mu bintu bitagasa nga tebigenda kuzza oba tebigenda kukwongerako. Gamba ng'oggula emmotoka nga tonnazimba ekyo kikolimo. Ogula essimu y'obukadde omukaaga nga tonnazimba tunagula poloti ekyo kikolimo. Okwambala n'otonnya emmooli nga tolina w'osula oba tuli landiroodi ekyo nakyo kikolimo. Okubeera mu bbala n'ogunywa baganda omusajja alina ssente agula omwenge naye nga opangisa w'osula walala emmotoka esula walala byonna biba bikolimo kubanga jjukira nti ennyumba gy'osulamu nga siiyo landiroodi essala najja kugobamu oba bakugobe ku mulimu ng'ate kyogenda kugamba baana olina bateeka ku luguudo babbaza wakitawo ku muki kuwaka. Kati mbategeeza yonna gy'oli ng'olimu okukola nnyabo ssebo muganda wange yenna ali mu diaspora. Kwata ssente gula poloti yonna gy'ogiguze oba gula ettaka gye liri oteekeko ekisuukyo obudde bujja tuuka nga wolina okubeera nga wakulaakulanye nga teri agenda kukuba ku mukono bakugamba nti munnange va wano genda wali. Mbakubira omulago butakungula mukwate ssente mugule poloti ng'obudde bukyali. Obudde bugenda tuuka obutali bwewala myaka 10 okuva kati oba myaka 5 okuva kati nga kizibu nnyo okufuna poloti ng'okizibu nnyo okufuna poloti mu bitundu ebirimu kilometers 23 ng'eri mu bukadde 5 oba 10. Ekiseera kigenda tuuka myaka 5 6 10 okuva kati nga poloti entono ennyo mu bitundu byegamba kilometers 30 egula obukadde 2 oba obukadde 3 oba obukadde 4 gw'ona okunganyiza obukadde 4 ogule poloti so nga kakati poloti egula obukadde wakati w'obutano ku 6 ekinene nnyo ku 10. Muganda wange nkuwa kyabuwa n'amagezi gabuwa. Genda okwata obusente bw'olina ogule poloti osonde empolo zimbe ennyumba otherwise bw'onoolinda ensi gy'egenda efuuka ekizibu ojja kuba tokyalina ssente zisobola kuzimba nnyo eyo. Nkiddamu kwata ssente ogule ettaka oba poloti wonna w'ogiguze okuumiremu ssente zo bw'onoofuna ssente ozimbe. Naye ebyokwebuzabuza nga afukaana simanyi nja kuzimba luli nja kuzimba juuzi. Ettaka buli lukyali eyongera ebbeeyi n'ennyumba z'opangisa zeeyongera ebbeeyi. Ekizibu kye basinga okusanga mu nsi yonna kye bayita okwebaka. Abantu bangi mu America ba homeless tebalina basula kubanga bagoba mayumba. Bwe kiri Bungereza bwe kiri mu Europe ne mu nsi endala tewali kyabugagga kubanga olina w'osula ng'olina ekisuukyo. Kekabadde akalowoozo kaalyo kateba kubuzaabuza okutte ssente zo nti ogaana okugula ettaka simanyi okola biki nedda. Fokasi nga kubeere mwana wa buwala akeezimbira tekabeera kato. Gwe totunuulira nnyo omusajja omalireko ebiseera nti yagenda okubeera mu nnyumba y'omusajja. Naawe olina okubeerako n'akako ak'obukyala nga singa eno giwunya osobola okugenda neweebeera mu makaago nga teri yakkonkonye ng'osobola okwekola buli kimu ky'oyagala. Eno message egenda eri mwenna si bawala si balenzi mukikole kubanga obudde buba mulina butono. Kekabadde akalowoozo ka leero nkafundikidde njagala genda ku vidiyo eyandeese. Vidiyo eyandeese ndowooza kantandike n'ekigwero gikyalero. Ekigwero gikyalero kigenda eri mwenna bannayuganda naddala abaganda ne bannayuganda mwenna abasanga mu Buganda. Ebiseera bisinga abantu abasinga obungi bw'oyogera Obuganda balowooza oyogera ku Baganda. Njala bategeeza abasinga obungi bw'oyogera ku Buganda balowooza otegeeza Baganda nedda. Obuganda kitegeeza Buganda bw'abantu abakuŋŋaanidde wamu kye bayita Obuganda. Y'ensonga lwaki bwe weetoola mu bitundu ebisinga byonna eby'eggwanga kizibu nnyo okusangayo abantu nga basenzeeyo abava mu bitundu ebirala by'eggwanga kubanga tekikkirizibwa.
ne wane Ewaffe mu Buganda wosanga buli ggwanga ly'omuntu nga lisisidde litudde teryali nyenyako kibayita Obuganda. Yensonga lwaki bajjajjaffe baasenzanga abantu ku mataka gaffe ne babaguza na kati bakyabaguza ekibayita Obuganda. Kati kino kibategeeza mwenna bannayuganda bali mu Uganda n'abali mu Buganda nti twetaaga nnyo n'okusinga bwe twali twetaaze Uganda n'Obuganda n'abantu abali mu Buganda mwenna okwetaaga buli omu yeetaaga munne. Tutya bonolowooza nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka gwekuumidde awo wesudde gwa naggamba nti Abaganda kabonebwe nawe ogenda kubonaabona kubanga ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka. Njala kuga abantu bangi nnyo batwekiiseemu ate nga si bannayuganda. Botyo beetumye amannya gaffe ag'ekinnansi naye nga si bannansi. Nzize mbalaga mu video bw'enjawulo nga bayingiza abasajja n'abakazi abagwira okuyingira mu Uganda nga beefuutiise buli kitundu kyonna bwe bakola kiwe basanze. Naffe bennyini n'abo bennyini nkiddamu n'abo bennyini abali mu buyinza basinga obungi ebitundu 99 ku buli 10 si bannayuganda. Baakozesa omudugumu gw'omundu okuyingira mu ggwanga okwefuutika ku bukulembeze. Yensonga lwaki batubaddeko n'okuba nti baagala kutwala buli kimu olw'ensonga nti bo babawambi bajja kuwamba. Njagala kugamba muganda wange ali eyo abantu bangi nnyo beefudde kibatali era basiisidde okutteekako ettoomi naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti kyebakola kikyamu. Yensonga lwaki muganda nge tebakukkiriza kwogera bw'oyogera bagale bagenda kukutta bw'oyogera bakusiba bw'oyogera bakuwamba kubanga bakimanyi nti bo bajja kuwamba babbi. Buno baka njala buweereza omukulu gwe bayita Felix Kwayije mu kigulalo gikyaliyo. Mukulu Felix Kwayije ne babbi banno abajja mu Uganda okugiwamba n'okwefuula kye batali njala kutegeeza. Mugende mpola kubanga Uganda nsi eyeetongodde n'Obuganda bwaliwo temwabusangawo. Efuga bbi obukyayi bw'omutunna ku basajja n'abakazi Abaganda ne bannayuganda bali mu Buganda mu bukendeeze. Kubanga eno ensi tuyitako buyisako wayagivira tuli mu kabukka. Okwefuula kye mutali ate nga mwe kikulu mukimanyi nti muli bannayuganda kiba kibatwala ludda wa okuggyako okwongera okutta bannayuganda olw'okuba nti balina kye baagala okubategeeza temuli bannayuganda. Njala bategeeza mu kigulalo gikyaleero. Bw'obanga wava gy'ova n'otuula mu Uganda, tuula mu Uganda n'abantu abagirimu si gwasoso gibeeramu. Wabula bwe munaleeta akakoodi ako okwagala okutiisa, okukanga, okusaanya ku buli akugamba, kiba kitegeeza nti singa eryato lyevuunika, entobo n'etunula waggulu mu bwengula, gw'ogenda kubeera wa. Kwayije okoze ebigambo bingi nnyo ate njala kutegeeza nga banno abalala babadde tamanyi nti tubamanyi njala kutegeeza mu kigulalo gikyaleero tekankwambula ensi ekutegeere. Kwayije weyita Felix Kwayije kituufu nnyo gemanya gagamanyikiddwa. Naye ensi ebadde ekimanyi mu kigulalo gikyali nti musajja gwatula n'oyogerera amagi g'eggwanga naawe oli mugwira nga Yoseeri. Ogamba nti ova ntuŋŋamo naye kituufu tova ntuŋŋamo. Felix Kwayije oli musajja munyalwanda ebitundu 1500 ku buli 100. Njagala ensi ekimanye. Ebyogamba nti bakuzaala ntuŋŋamo ako kafu. Nkuttira bwe nti. Mu ntalo ezaali e Rwanda, Felix Kwayije kitaawo n'ennyoko ne famire yonna baagisaanyaawo. Omuzira kisa n'akusanga ng'ofukamidde ku maviivi oyingusa amaziga ng'osigadde bw'omu. N'akulonda nga naye afuluma olutalo okuyingira Uganda. N'akuleeta mu Uganda mwe yakukuliza n'akuteeka n'embaana be okutuuka olwaleero. Felix Kwayije toyina malalo ga kitaawo mu Uganda, toyina ga nnyoko, toyina ga jjajjaawo. Wabula famire kennyini yakukuza oba yakujja Rwanda nga bakusanze ofukamidde ku mirambo gya kitaawo n'ennyoko, ku mulambo gwa kitaawo n'ennyoko n'egy'Abaganda abali basaanyiziddwawo. Wepo ate nawo wabavaamu nga bweri enkola yammwe nti mwefuulira buli muntu agabayambye ne mutuuka okuba nti mumwefuulira. Famire yakujja Rwanda ya mukulu bamuyita Mutuusi bwe yakusanga ne mukyala we nga bo bafuluma nga basanga omwana omuto atiddwako kitaawe n'ennyina ne baganda be nga tolina kyogenda kuzzaako. Butyo ne bakulonda okuleeta mu Uganda yogayoga bukomansimbi kisagazi kitaasa kyekyalo. Era wakula n'abaana b'oyo omusajja gwe bayita Mutuusi okuli omuvubuka gwe bayita Kazayike mwana wa ntumbwe za Mutuusi gwe mwakula naye ne bannyina abalala. Era abaana basinga obungi baafuluma mu Uganda nga tembayambye. Era mwayawukana bubi nnyo ne famire eyo oluvannyuma lw'ova n'ogamba nti toyina famire mu Uganda oba toyina famire oba toyina muzadde yenna ekituufu wakyogera. Naye ng'ate weerabira okwogerako famire eyo n'okuyamba abaana ba famire eyo olw'okuba nti mwe muzeegwa mmwe gwakwefuulya buli omu. Kati Felix Kwayije
njagala ove weegaane ebigambo byenjogedde ku nsi ya Katonda kuno byenjogeddwa mu Kigula Luggi nti oli munna Uganda nga ne family yakwola yakujje Rwanda nga kitawo n'emikoma z'okusaanyizibwawo omukulu gwe bayita Mutuusi n'akujje Rwanda nga family yonna babazogituusa ne babazogisaanyaawo n'akuyingiza Uganda kati essaawa zino family n'ogyefuulira era nga bw'ofudde banna Uganda n'otandika okwogera ebitakwatagana kubanga gw'omu ku Banyarwanda abeefuula ng'obudde ndowooza kitegedde Ekigula Luggi kya leero kigende rimwe mwenna abasajja n'abakazi abajja okufuna obudda mu Uganda era mukitegere bulungi nnyo nti eseebalaba n'Ekigula Luggi nkikomezzaawo kale ntandise video kansubira nti abantu bonna batumye bonna batuuse bulungi nnyo tutandike video ekisookera ddala mwenna mwena kye mulindidde okuwulira kyembaleetedde ebyange sibiruusaayo mbyogera kate ng'omusizi agula essiyano yensonga lwaki bangi bagezezzaako okukola nga bwenkola balemeddwa tutandikidde luddawa tutandikidde wano wiiki yennyini gye tukubye mabega navaayo n'enkola akatambi nga okubuzibwabuzibwa kususse ku social media kuno ebigambo bifuluma bidde no bidde eri mu kusookera ddala njala tutwala obuvunaanyizibwa buno bategeeze mwenna abasajja n'abakazi abazaana nti ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka tali mu ggwanga lye. Ssaabasajja Kabaka yafulumamu n'agenda okukyalako ewa Kasujja mu ggwanga erimu mu Europe gyali okufunira obujjanjabi obw'ekika ekyawaggulu. Naye era Ssaabasajja Kabaka tali bulungi nga abasinga bwe mulowooza. Yeetaaga essala zammwe ngera omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze okumusabira ne muganda wange omuyimbi wa Ikibenda. Njagadde okwogera ku bantu ababiri specific olw'ensonga nti baavudde ne bakola tweet oba bakola post ku Facebook account zaabwe okwagaliza Ssaabasajja Kabaka okuba nti asooka bulungi nnyo. Kambalage post ezo tugende mu maaso abasinga obungi mwazirabye. Saagala nnyo barriso olw'ensonga nti obudde tulina butono ate ng'ebyokukola mulina bingi nnyo ndyoke mbatwale njagala batwala mpola mpola eno video njala gitwala mpola mpola buli omu ategeere kiki ekyetaagisa okuba nti mumanya. Alright. Eno ye yabadde post ya president wange omulembe Kyagulanyi Ssentamu gye yakoze nga yagaliza Ssaabasajja Kabaka okuba nti asooka bulungi. Yo post y'omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu gye yakoze nga yagaliza Ssaabasajja Kabaka okusooka obulungi. Eno ye post omuyimbi ya Nkibenda gye yakoze okwagaliza Ssaabasajja Kabaka okusuuka obulungi. Be bantu babiri bonna bokka mu Uganda betuyita abamanyikiddwa abakoze posti zino okwagaliza Ssaabasajja Kabaka okusuuka obulungi. Awo tuvaawo ntandise bwe nti buli muntu yenna alina ekibanja ku social media ng'olina Twitter account, olina Facebook account, Facebook page, olina WhatsApp group, olina Instagram, olina TikTok account. Ng'oyagaliza Ssaabasajja Kabaka ne Uganda emirembe, nkusaba oteeke posti ng'oyagaliza Ssaabasajja Kabaka okusuuka obulungi era nga mubuuza mayiga n'abampemba bali emmengo ti Ssaabasajja Kabaka ali luddawa. Nkiddamu mukozesa akaunti zammwe okubanja Ssaabasajja Kabaka naye mbasaba omuntu yenna addamu okukola post ng'abika Ssaabasajja Kabaka ekyo akikola mu bukyamu. Tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu yenna wabanga mukosefu obubaka bwonna obumusabira bwakusuuka bulungi so si kumubika. Bw'obika omuntu oba omumalamu amaanyi ne gy'ayaga nti banjagaliza kufa ngenda basaba n'obuwombeefu. Mwenna tekubaako muntu n'omu akola posti ng'abika omutanda kubanga gyali naye afuna obujjanjabi bw'enjawulo. Ngenda basaba buli muntu yenna alina omutimbagano ku social media kola posti ng'oyagaliza Ssaabasajja Kabaka okuwona okusuka obulungi era afuna okujjanjabwa okulungi. Naye omuntu yenna akola posti ng'obika omutanda eyo nsobi. Nkiddamu omuntu yenna akola posti ng'obika Ssaabasajja Kabaka eyo nsobi. Kubanga nawe neoba olwadde abajja okukyalirako bakubuuza ne bakusabira era ne bakutegeeza munne suuka bulungi. Kati gwakola posti ng'okoza posti ng'obika Ssaabasajja Kabaka ekyo kibi ne gyali aggwamu essubi naga nti
banji banjagaliza kufa kati ngenda kusaba yenna ayagaliza Ssaabasajja Kabaka nayagala Uganda n'Obuganda mukole post ku social media kwonna mubiteeke mu WhatsApp group ku Twitter ku Facebook ku TikTok ku Instagram wonna kubanga tumazo kizuula enteekateeka ya Yoseriti habaro tabasiro mutano wakala ensire tamuzezede ensanga bisibe ya kukuumira bantu mu mbeera ya kibugu yavu obutavayo kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kwe kuteekawo ebibuzabuza nabagambe ekigambo kye bayita diversion kibasomeseza mu kitegedde kwe kuba nti waliwo ekintu ekiriwo ate ne baleetawo ekintu ekibajja ku mulamwa ne kibazza ku kirala kakuwe ekyokulabirako oyinza okuba ng'ogenda ku kisaawe entebe kulinnya nnyonyi ng'okimanyi nti nina kuyita Kibuye ogenda otuuka ekibuye nga basibyewo ne bakugamba nti genda oyite ku entebe ya express oba genda oyite ku luguudo lw'e Nakawuka baba bamaze okudivert ng'ekyo tuyita diversion bakujja ku mulamwa ensonga lwaki twogera ensonga zino ekisooka Yoseri yakwata media ya Uganda n'agiteekako amakufulu teri kwogera mu media ya Uganda mwezi kulina media ezo zennyini zetumanyitiza Bwakabaka bwa Buganda ezikola ebintu ebitategerekeka nga tebogeradde ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka muno mwotwalidde eyita Katikkiro wasanya Kalu Charles Peter Mayiga gamulenge ejja Kawenkene mwe muli CBS BBS ne bannamule basinga obungi baba wasente kutogera ku kintu kino kizze ku bakulembeze mu Buganda bonna LC1 LC2 bonna babasirisa kizze ku bamemba parliament tekuli n'omu ng'ojje ku lutamaguzi abasigadde bonna baasirikira tebasobola kwogera kubanga bamanyi nti mission bagimanyi bonna yensonga lwaki mbagamba nti abantu bonna beeyita Baganda beegendeze si Baganda kati kwe tulina okukola kwe kukozesa social media okubanja n'okuteekawo amaanyi okulwa nti Ssaabasajja Kabaka abeera mu mbeera ennungi lwaki mbagamba ekigambo kino omuntu yenna ng'oli Muganda naye nga oli mu Buganda n'omuntu Munnayuganda ng'oli mu Buganda okubeerawo kwa Uganda ng'eri mu mirembe nga Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo waali singa Katonda agira bubi naawe ali agawumbidde kisobola okukwatako mu ngeri emu oba endala kubanga ensi bw'etabanguka temanya ani yawagidde nani tetawagidde Museveni olw'okuba nti bo baayiika Windows yalowooza nti ekikolwa ky'okusaanyawo Buganda okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka kigenda mubeezawo n'abaana be bazzukulu ekyo kikyamu so nno njagala bagamba mwenna buli muntu nkusaba oyise ku kibanja kyo ng'osabira Ssaabasajja Kabaka era ng'omutirako obubaka omwagaliza okussuka obulungi abayimbi ngenda basaba mu kikole nga Muganda Muwaiki Benda bwe yakoze President wa Omulwa Kyagulanyi Ssentamu bwe yakoze bannabyabufuzi abalangira n'abambejja basaafari bannaava muve ku bantu abagaana okupostinga ebintu bino kubanga temumanyi kigendera kyabwe abasinga obungi batwesigamu nti Bannayuganda musi Bannayuganda ekigendera kyabwe kyakwagala kulaba nti Ssaabasajja Kabaka akola ki asaanawo so ngenda basa buli mu ku page ye teekako ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka mu mwagalizo ki okubeera obulungi golooza lwaki President wa Omulwa Kyagulanyi Ssentamu yakoze post ye olowooza lwaki teri MP yenna oba munnabyabufuzi yagoberedde ekintu kino nkubuuza nga ggwe lwaki teri MP oba munnabyabufuzi yenna yavuddeyo okukola kintu ekyo kubanga baabagula bonna baleme kwogera ku nsonga eyo ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti ekyaleese bino byonna kwe kuba nti Ssaabasajja Kabaka embeera ye tewoomya ddegobe njala tutandika bwe nti kansubire nti omukulu Kasuku atuuse meseji ya Kasuku yiino ngenda kusamba enna abasajja n'abakazi ababeera ku social media omwami omumanyi bulungi nnyo munnamawulire akola ku Dembe FM ndowooza ne ku Spark TV amanya ge ye Katende temumanyi Kasuku yabadde ku program emu ngeri recorded yabadde live sina information gimwagala njina no sina gitukako nkyali ku kigula juluji kya mawulire tugamba nti azale biki byakiwongerera naye tutuuse okuba tugenda tandika okweyawula ku bantu amuno okumanya entegera yaabwe entuufu tutya nze ku kintu kyonna ekyabadde osigenda kunenya Tamale mirundi wadde okunenya mutabani we Junior nedda omusawo gwonna nguteeka ku Kasuku omusajja yeyita Omuganda Katende
mbuuza lwaki ekisookera ddala musajja muganda aludde mu Buganda bamuzaliddemu akulidde naye ng'akimanyi nti omusajja gwaleese okujjako interview wano musajja mutamiivu ali mu stage esembayo egweddalu ali mu last stage egweddalu bwe tuba tukola interview mu biseera bisinga nga tugenze mu medical examination bakubuuza muyina chronic disease ki kati family y'abasajja erina akajabangu family tamale mirundi erimu akajabangu yensonga lwaki nti bakubuuza temuyina chronic disease ki n'ekyo okugweddalu bakibabuuza mwali mu family mwali bagudeko eddalu oyo musajja ali mu stage esembayo egweddalu ate era kiri musaayi n'omwana mulaba naye era ke kawuzi kakutte bw'aba ayogera tategee ebigere byayogera tabikwatagana akeera kumaca kuyika ndusu n'ayogera ebigere bitakwatagana kuga psycho yemu omwana psychopath ne tata psychopath kati sigenda kunenya tamale mirundi kuba tumanyi nti ye mulalu era ali mu stage esembayo agweddalu yensonga lwaki bw'aba ayogera aluma amannyo akankano mumwa kubanga aweddeyo ali mu stage esembayo obuzibu bwonna ngenda buteeka ku kasuku video eyo teyabadde live yabadde recorded video eba recorded kiba kitegeeza nti yabadde ayina okutuula awuliriza omusajja byayogedde ng'omusajja omuganda either bwe yandibega bivuula Ssaabasajja Kabaka teyandipostinze video eyo naye yagenze mu maaso n'alikodinga video n'agyeditinga bulungi n'amala n'agita ku YouTube ne ku TikTok ne ku Facebook n'etambula kitegeeza nti ye yabadde awagira ekikolwa oli kiyakoze so tuleme kunenya ono butumanyi nti already psychopath mulalu ali mu stage esembayo egweddalu kuba ali mu interviews agambye bamukubako mawulire nti yagwa bamubuuza ekyakusula nti omusawo n'amugamba nti olina stress nyingi ezo si stress stage ezisembayo omuntu okugweddalu zaalimu era n'omwana gyayolekedde kati obuzibu si bwoli gwamanyi nti mulalu obuzibu bwono eyatadde kamera n'alikodinga imagine waliwo okugamba nti ekintu kyabadde live tosobola kitangira naye ekintu kyabadde recorde kuba akozesa kamera zino eza bulijjo n'alikodinga bw'okola video ng'eno ogiyitamu bw'omala ogiyitamu noba nti kino kiyita kino tekiyita naye omwami teyavudde kirina kyeyakoze yatadde video bulungi nnyo nga musanyufu nnyo so okwetonda kwe tetulina we tugenda kukkiriza mu Buganda oba mu Uganda kubanga yakikoze akimanyi singa badde akimanyi nti omusajja kiyakoze kikyamu ekyokuvuula Obwakabaka okuvuula Ssaabasajja Kabaka yandibadde tata video eyo naye yakikoze akimanyi kubanga oyo mvubuka ne mu kwagala ssente tamanyi wayembega nambaga ayagala nnyo era akyogera mu video ze nti nze sebe wali ssente buli kimu nkikola tukimanyi lunye nti yo seringa n'akutta asookako nakitiibwa kyo kifaananyi kyo mu public agenda okwagala okujjawo ng'ensi emaze okukukyawa nga tolina kyogenda kuzzaako kati ekikolwa ekiyakoze kyabadde kisasulire nkiddamu ekikolwa kye baakoze kyabadde kisasulire temulowooza nti kyavudde mu bbanga nze tosobola kubanga ogenda kuvuma kitange n'enkutunuzaamu kamera n'okola ekikolwa kyemmaza n'empostinga ekyo kiba kikyamu kubanga Ssaabasajja Kabaka mu Buganda ye taata ffe ffenna kati okwetonda kwe tekujja kukola kubanga tukitegedde be bamu kakundi akatambuza ebintu ebivoola abantu abasinga obungi mu Uganda kubanga banoonya ssente kyekigendera kyabwe so oli temunenya mumanyi nti oli psychopath essaawa yonna bajja mutwala ebutabika nga agudde eddalu kubanga efamily yabwe erimu akazoola akambaayaya n'omwana mulaba naye akambaaya kali mu 25% kaloodinga kati oli bw'amanyi nti oli akambaayaya kakoze omuggyako otya interview n'omala n'ogita so ebyo bye bintu byenjagadde bategeeza ku nsonga eyo era njalabaga nti omuvubuka Kasuku omwegendereze nnyo yensonga lwaki ne musuuza yakukuba eŋŋuumi olw'ensonga nti yali ategedde nti entegera ya munguuba oyagala nnyo ssente olinga amayembe ga nambaga bw'oba tewasobodde kusengejja vidiyo eyo n'ogita kitegeeza nti weetabye mazina g'enkima okula nti Ssaabasajja Kabaka atolebwa ekitiibwa nga tovanga wadde kukola post emwagaliza kusuuka wadde omwagaliza ekirungi kyonna kubanga tukimanyi Museveni bw'ati bw'akola kati awo sigenda kulwawo njala tandika wene mumaze njala tandika bwenti kati omwami ono njala tusooka tugatte obuntu buno njala batwala mpolampola waliwo omuvubuka ono eyakwata mwannyina gwe muyita Godfather yakoze post yeno
nga ziri posti z'embalazi ziwedde omwami oli yakoze posti ye kubanga nono yemu state agent mumanyi bulungi nnyo yakoze posti ye mugira bulungi nnyo yagambye he will not come back alive wait for third day's news oyo yagambye nti tajja kuddanga mulamu mulinde amawulire ag'ennaku ag'olubeerera oyo yono yakwata mwannyina kyokka nga state agent mumanyi bulungi nnyo ye posti ye gye yakoze kati ngenza okulaba ng'atiisatiisa abantu mbu simanyi agenda basiba era ebyo na state yebitegeka eno reference nagifuna emyaka miyitirivu nnyo emabega eyo amanya ge kati bw'obanga omanyi nti omuntu wakwata asobola okwebagajja mwannyina n'amusobyako oyo aba takyalina makulu Saddam Sennoga takyalina makulu yeyita Muganda Saddam Sennoga naye ng'ate asobya ku baana mwannyina gwe yasobya ku reference yino ngiina bulijjo ngiina yino avaayo agamba kubanga reference ye Kawempe eriko SD reference number 46 nga 19 ogw'ekumi omwaka 2019 case rape sexual assault suspect Saddam Sennoga eyeyita Godfather kataddawo n'abatiisatiisa ndio state agent ajje nga bagenti awabira abantu ekyo mukitegedde so temuddamu kutegeeza muntu yenna ku bantu ngaabo awo twagala kuyita obuyisi mbagambe nti abantu ekikange ekyo tujja kudiringa nabo awo ng'avuddewo njala batwala mwagala okutegeera eno ge gali amazaalibwa nza mwagategeera bulungi nnyo zino zonna zaali nteekateeka nga basuubira ti Ssaabasajja Kabaka ajja kukisa omukono ng'obudde bukyali eyali kofini gye baamukolera asobole okugyesalira yennyini kofini n'agyesalira eyo natunajjukira era ku mulembe gw'amayiga ono ye ng'Obwakabaka amaze obbuwamba ndoza mula bulungi nnyo Obwakabaka amaze obbuwamba nga bwe yeetuulidde ye Kabaka wa Buganda omupya okusinziira ku byengenda obbagamba ne mugenda okuwulira ye Kabaka wa Buganda omupya nga bwe mulaba atudde kati diversion bwe zaatandise njagala osooka omanye nti Ssaabasajja Kabaka amaze ebbanga taliiwo era nga yeewala omusajja gwe bayita Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ali ku mudumu gw'emmundu okufuga Obwakabaka nga baamugoba dda nga bwe baagoba oli omukuumi gwe Nabalaga eyamufukaamirira nono baamugoba dda alemeddewo kati olw'okuba nti bakimanyi nti Ssaabasajja Kabaka baagala mutta y'ensonga lwaki bakola ebintu bino 1 Ssaabasajja Kabaka teyaboneka oba teyasiima kulabika ku mupiira gw'amasaza teyajja Ssaabasajja Kabaka teyasiima kulabika ku mupiira gya Buganda teyajja kati twavudde tuli awo abafa ku by'ensimbi ye kennyini Wasanya olw'okuba nti amawulire gaadde gafulumye nti abantu balanse okubanja Ssaabasajja Kabaka omwami ono n'ategeka tabamiruka w'abakulembeze era gwe baleesi yazze bulungi nnyo ng'anekedde aliko amagye agamukuuma n'ajja okuggulawo tabamiruka oyo akatambi kali ludda akatambi kaakano nga bwe bagenda nti ono ye Kabaka wa Buganda omupya bw'atyo bwe yazze Kabaka wa Buganda omupya bw'atyo bwe yazze amagye gamu ku mmotoka ziizo kumula bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera mbi ono azze okugula olukuŋŋaana lw'abakulembeze mu Buganda mulaba wuuyo awo
awo sigenda kulwawo katugende ku kyatulese njala kutuzindika obubaka buno eri kampuni ya Airtel Uganda n'abagikola mwenna kyannaku nnyo nti temusobola kufuna obubaka kuva wa Ssaabasajja Kabaka ne mwenyigira mu kikula ky'okutyobula Ssaabasajja Kabaka mu mbeera gy'alimu ne mukkiriza mudiringire bamafiya bali emmengo muteekewo emisinde ennaku z'omwezi ze mwasaze okuteekawo muteekewo Kabaka birthday na kuba mwetaaga nsimbi kale mwenna kampuni ya Airtel abakoze ekintu kino mukikola mbubi ngenda kusaba mwenna buli muganda yenna nkimanyi mujja kujja kuberi abajja okujja mwewale emisinde gya birthday temugendayo kubanga tetujja kubeera mu kubunkenke bwa kumanya Ssaabasajja Kabaka gyali ate nga bano bali mu kuteeka bizinesi zaabwe butyo na kino kigenda eri mwenna bannayuganda bali mu America abategeka Buganda Bume Symposium mu America nammwe abeefula basajja ba Kabaka n'abazaana mbasaba n'obuwombeefu symposium eya Buganda Bume mu America mugisazeemu omusajja gwomudiringa naye ayagala Ssaabasajja Kabaka nga mufu ebyo nambikola kulwa Ssaabasajja Kabaka nenga temukimanyi kati bano basajja bakola diversion kati kyembadde mwagala okuwulira kyekindeese olwaleero kikino kanti batandikira obulungi nnyo mutegere bulungi nnyo njala sooka kubuuza ebibuuzo byange bino wammanga njagala munkwate bulungi wano wenjagala omuntu omuganda n'atali muganda ng'omanyi n'obulombolombo era ng'omanyi okuvundula bulungi n'okutottola kansule nti Charles Senkubuga atuuse Soroti TV ne mu media bwe Kampala bonna butuuse kati kavudde kwanjula katandise tutandise tutya mu mbeera ey'ekinnyikaggube gye tulimu nga tubuuza empologoma eri luddawa terabiseeko ebbanga ddene nnyo twebuuza ali luddawa omukulu emipiira agiggaddewo nga ye Kabaka omupya olw'okuba yawamba ebika Baganda biggaddewo nga ye Kabaka omupya n'emisinde yagitongoza nga Kabaka omupya n'atongoza n'obukulembeze obupya mu Buganda ye nga Kabaka omupya ekimenya obulombolombo n'ennono kubanga bo bajja kuwamba n'obutaswala twadde tuli awo ne zireeta ebibooziboozi bingi ekibooziboozi kyasose mu mbeera gye mumanyi obulungi nti Yoseri akimanyi bulungi nnyo nti ayagala tutwala Obwakabaka wa Buganda ng'ayita mu basajja beeyita Baganda nti era kansoke mboka nti Ssaabasajja Kabaka singa Katonda abageze nga bwe basuubira okussaako David Wasajja nga Kabaka omupya era kino njagala mukiwule muli kasalamu Yoseri programu ye eri bweti nti bafuba nnyo okulaba nti Ssaabasajja Kabaka akisiza omukono ebweru wa Uganda emissoni yaabwe tebaagala mutanda akisize mukono mu Uganda kyebaagala emissoni yaabwe era nti Ssaabasajja Kabaka Katonda abageze n'akisa omukono mu ngabo bajja sindika David Wasajja agende wonna Ssaabasajja Kabaka wana bakisiza omukono mu ngabo abikkeko akabogo ekinamufuula nti yasembu yabikka akabogo ye mukulembeze omutuufu alina okudda ku Namulundu ako kafu ekirala bajja twala obudde okulwisa enjole okudda naye ate bwe nebeekomyewo bajja giwamba nga bulijjo mu kugiwamba nga bakola ku bakungu bamaze okwettira nga baagala okukyusa endaganfa ya muntu bajja kuwamba enjole ya Ssaabasajja Kabaka bagitwale emulago bagikoleko eyambyone n'okukyusa kyonna ekinaava mu ndaganfa ya muntu nga bakikoze ku mugenzi kanso Anthony Wamere kuwaba mulambo gwe bagutwala mpaka mu baguterese olunaku lamba ne bakyusa baga nti postmortem ejja kufulwa bajja bujjako bwe bakikola ku mugenzi Cyprian Kizito Lwanga bwe bakikola ku Muzaata akalombolombo kawe kuba bakimanyi nti omuntu omugenzi bw'ava gy'avudde ajja ne postmortem original erage ekiba kimusse ezo n'empapula baziwambira ku kisaawe aba yafunyeko kopi bakuwoninga the moment you come out and you air out the result or the postmortem you received from outside, you are going to be dead. Era bawoningira mu family na buli kimu nti kasita mukikola mba mufudde. Okuwamba bajja kukola batwale bakyuse ebiva mu ndaga kufa y'omuntu yenna.
kubanga bakimanyi nti singa bana akizula ne baleko omulambo ogwo abantu bajja kuvaayo ne postmortem eraga te Ssaabasajja Kabaka batemula mutemule nga madomo bamaze mu obutwa. Mr. Alaje Kawenkene wasanya Charles Peter Mayiga okimanyi bulungi nnyo wavaayo n'ogamba Ssaabasajja Kabaka Alaje ye muluma ekyo kiri ku record video tuligijjayo yasigala yatejja kuvaayo okimanyi bulungi nnyo. Njala kubuuza state esindisa abantu bangi nnyo bakyuse ebyogerwa Ssaabasajja Kabaka mulwadde wa kibumba mulwadde wa nsigo mulwadde wa mawugwe sina kindi alina kye tuyita HIV oba kye tuyita akalwadde ka siri ebyo nabyogedde okuteekateeka abantu naye ffe tukimanyi nti postmortem tugimajje tulina already era ngenda kusaba bazaana abalangira n'abambejja basava ne bannaava tetugenda kukkiriza kukola mikolo Museveni gyakoze ku bantu bonna ng'akyusakyusa bivudde mu ndaga kufa kw'omuntu obujulizi tubulina era weebuli ne munaafuuyire endiga omulere nga mukyusa buli kimu kubanga tusaba Ssaabasajja Kabaka abeerewo alabe ku Museveni ng'agenda n'abantu be. So Mayiga tukwetegekedde buli kimu ky'ogenda okukola naye nga batugamba nti akufumbireyo omuto omufumbira abigere nga sinnasoma biddako njala tegeeza mwenda Baganda amannya gange nze Lumbuye muzzukulu wa Joje Katogo Muwanga Nankyama muzzukulu w'Elifazi Muyimbwa muzzukulu wa Kitutte muzzukulu wa Lumbuye ebigambo bino byogera ng'omutwe gwange mulamu wasanya kalo Charles Peter Mayiga ne mukamo Yosete Babula otabasula mutano wa Kalekeze Sereta Muzezide nsanga bisibe nanyine Kabuyonjo Kakutande musanye wa Ssaabasajja Kabaka tugenda kuduumira buli muntu wanaaba Uganda tugenda gifundamu yegenda okuba entandikwa y'okubonaabona kwa buli munyarwanda yenna buyebuzabuzanga afuka anaaba. Mayiga ne bono bandi yoko ne bono bango oli protected by UN tugenda kufuna era okuva n'olwali buli muganda yenna wosanga Mayiga mukola ekyo yagala mazomo bakwasa okusinzira ku bigenda maaso. Eyo nga nvuddeyo omanyi okukola video zino si kyangu okulambika ensonga zino kati tugenze ku kimbadde mulindiridde. Soka weebuuze mu mbeera nga tubuuze empologomero ddawa lwaki baafulumizza boyo agamba nti balongo netavaayo wadde Mmengo muntu yenna kugamba nti kyebakoze kikyamu ne basirika twadde tuliawo nga tekimala ne bagamba nti ate n'abakyala afulumizza akatabo mu mbeera y'emu era navaayo muntu yenna mmega nti ekintu kyemukola kikyamu kubanga tukyayina omuntu omulwadde oba Ssaabasajja Kabaka mulwadde kyemukola kikyamu netavaayo wadde omukungu genda okugamba nti kikyamu ekyo tuyita diversion. Akatabo kano kaali kawandiikibwa ddanga kyekali ekyo kituufu abaana bano babaddeyo nga nabo gye bali gwasooka weebuuze lwaki mu kaseera otubanjiza omutanda ng'embeera yegga obulamu bwe buwanisa amatanga lwe mufulumya nti abalongo gye bali kyekibuuzo ekisooka lwaki lwe mufulumya akatabo era lwaki kali ku TV ne radio station zokka ezayo seriti bahabula otabasira omuhato wakalegezi za managinga akatabo yakafulumizza n'abakyala TV weziri eza Buganda radio n'abasobola obusoma lwaki James Senkubuge siasa yafulumizza akatabo ng'akasomera ku Soroti era lwaki yeebuzabuzanga afuka anaaba kubanga bana basajja tebakkuta omuntu balina mungi nnyo kino ekintu bakiseetiza nga bakimanyi kigenda kukola ki kigenda kuvaamu kibaagala wiki kyekinzijeyo okubabuulira ebintu bino mu mmanga. Mwabatamanyi Senkubuge y'omu ku basajja abalina talent mu kuzannya akatemba n'okuwandiika ennyimba naye bategeka bwe tebeetegekera. Senkubuge njala kutegeeza ku myaka gy'olina wandibadde tokyabeera kukola wandibadde bakyakozesa ku TV wali director mbakayimbira drama actors wandibadde tokyakula ku TV wandibadde gumu ku bantu nga bolaba bola abantu abagagga bali mu Kampala bakola ne ekikutawaanya kubeera musajja wankwe nakwenyigira mu bintu bya government kubanga oze wesimbo your presidential material neno otuko kubanga okola ku TV nga wali director kitegeeza nti tojja kukkuta ate era toli kutojja kufa bwotyo ekikusomesa obutabo nga mukola diversion ku bintu ebitaliyo kiki musajja gwofaaki bwe mbanga Michael Kakandi yabalekera kampuni y'abakayimbira ne balimu okujja mu sente ne Pride Theatre gye mwazanyiramu myaka egisuka 30 yabalimu okugula kitegeeza muli baluvunyo mujja sigala nga muli obukunkumuka
abadachimenti bakaimbira tomakta siya senku bugene Andrew Beno Kibuuka ne Alozis Masovu nyini yo original founder ye Michael Kakande yali nyini yo baonaji ne bamuchankana yajibalekira unata nayo yabalimo kubane jinga ne bagisula wasine predifira bagisulawo akyakozesebwa ng'omukozi ku TV yali director bane batuyitaba state agents abakola ebintu ebitasoboka mu nsi nenga ate bisoboka a presidential aspirant or special presidential candidate ng'okyakola ku TV at your age ng'okyali obusendo jja ku TV nolako obuzaabuza abantu ekyo kikya kati soka webuze lwaki mu twasabidde Ssaabasajja Kabaka akatabo kafulumye lwaki twasabidde Ssaabasajja Kabaka abalongo bafulumye kati ennamusetuse ku nnyonge ebibuzo musanvu bibiri benjagala buli mwafune ansa yo ndyoke ngende watufu wali ekisookera ddala ekibuzo ekisooka lwaki abalongo bazze kati nga Ssaabasajja Kabaka mulwadde lwaki obutawobolo n'abalongo bafulumidde ku TV eza kampuni ya Museveni ekibuzo ekyokubiri lwaki obutawobolo tebwakoleddwa ng'obutawobolo bwonna bukolerwa obeerako official launch kubanga n'abakyala muntu munene yandibadde ali olaba emmengo mulonkinga kaawa ne mulonkinga Mwanyi Terimba naye akatabo ka n'abakyala ne Malaga kalonkinga ku social media gutumula nga tekigatta akatabo ka n'abakyala olaba gwalonkinga akakuwasanyaga mulenge gye wakalonkingira mu Bulange emmengo lw'okatunda nolonchinge Mwanyi nolonchinga buli kimu lwaki nga eno si diversion mwakalonchingire ku social media ate ku TV zitakwatagana ki na nsonga za Buganda na Buganda kitegeeza mwina kye muvuga kye muyisaawo kye kibuzo ekyokubuzo ngira kubuuza lwaki abasomya akatabo kano TV emu ya Muhozi Project Soroto TV nga n'abakasoma ba state agent nga mbagambye ngira kuddako lwaki era oluvanja Ssaabasajja Kabaka ono psychopath omulalu lwe yavuddeyo ng'akozesa kasuku okuvoola n'okutyoboola ekitibwa kya Buganda ne Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku level eyo netavaadde omuntu n'omu kwogera ku nsonga zino tugenze maaso lwaki Wasanya lwe yakoze okutuuza olukuŋŋaana lw'abakulembeze mu Buganda lwaki lwe yakikoze tugenze maaso lwaki era government media TV radio stations ezaakozeseza ekintu kino nga si TV oba ya Buganda oba CBS oba mukozi yenna mu kitongole kino ekya Buganda yavuddeyo okuteekateeka ensonga eno ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka embeera y'abadde mbi ne mutasobola kyogerako ne mukola ebintu bye mwakoze kiki kye mwagala ennyo okulaga ensi ati awo soke mpumuze katugenze wano mwagala ennyo amanyi Oluganda ng'ogoberera ennono n'obulombolombo owuliriza wano wetugenda weetaaga omuntu nga walyako ku kitafeeri ntandise bwe nti Ssaabasajja Kabaka mu Buganda nazzi kuno tebamubalira bakyala Ssaabasajja Kabaka mu Buganda tebamubalira nzaala tebamubalira baana nkiddamu nazzi kuno mu Buganda Ssaabasajja Kabaka tebamubalira bakyala tebamubalira baana naye ate era ffe mu Buganda Ssaabasajja Kabaka alina abantu abankizo abalaga Obuganda abalangira n'abambejja babakoze ki babazaaliddwa so si ku social media TV personality oba TV personero oba TV presenter yaze naga nti kino na kino oba mu papula za muli kikyamu tekiriyo kifu ekirala abaana abamanyikiddwa aba Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka tabalirwa nzaalo tabalirwa abaana betumanyi abatwanjulirwa Obuganda bali abaana bataano era ekifaananyi kambi balage wano malo balage ekifaananyi kino abaana abayanjulirwa Obuganda bali abaana bataano naye mujjukire nti Ssaabasajja Kabaka tabalirwa bakyala tabalira nzaalwa eri abaana bangi batamanyikiddwa batamanyi nenga Ssaabasajja Kabaka tabalirwa baana tabalirwa nzaala abaana bali mu kifaananyi kino
be bayanjulira Buganda era bamanyikiddwa obulungi. Kati kambe basomere bulungi nnyo bategeere. Ali waggulu mu ssaati oba mu t-shirt eya kitakataka ye Mulangira Junju Kiweewa. Addako atudde ng'asazeeko n'emikono bulungi nnyo era gumulaba asumuse mu myaka ye Mumbejja Jewani Nassolo tebatta gwabwe. Amudiridde ku sayidi waggulu wali ali mu kiteeteeyi ekimyufu ali mu buviri obuddugavu ye Mumbejja Victoria Nkinzi. Amudiridde ku sayidi eri ye Mumbejja Katalina Ssanga lya Mbogo. Onazzeeko wansi ye Mulangira Richard Semakookiro. Be baana abatwanjulira officially abataano. Kati olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka tabalirwa bakyala tabalirwa nzaalo y'ensonga lwaki nti abeera netwekisize mpaka nga ye akoze kyalina okukola. Kino kituzaawa mu Buganda. Ensonga ezimu zibeera zatwekisize. Njala sooka omanyi nalabyeyo embuzi ezabitanga ne Nakabege. Nalabye embuzi ezabitanga ennume n'embuzi z'Nakabege nga zikola posti ate simanyi drone ate tezatulaga balongo. Mr. Nenya bunyala bategeeza. Bano bonna bembalaze sinze nabalaga Obuganda. Ate mu Buganda ensonga ezikwatagana ku Nakabutuzi ne Ssekabutuzi wa Buganda ziriko abantu official abalina zikolako so sinze kubano bonna abataano nagwe nakulagako mbucyango ne social media kubana abataano bonna nagwe nakulagako omanyi ara nnyo mukozesa obwo nga abantu abamu kubano bonna abataano bekusomedde mu nteekateeka yaabwe n'ensengera nagwe nakulagako nti ono yegundi ono yegundi wegundi kubanga kiri kitonde kiri mbutonde kirina order mu kirina okuyita kati gwagamba nti saakulago basaga nti gye bali omuntu ogwo gwe mulwadde ate olina okwetereza ate naddala mu batali Baganda mwesirwaza nnyo okwagala okusinga ffe ate abategeera Baganda. Omuganda ali mugezi nnyo yagamba nti akaffe si buli kimu kikibeera ku media kyenvudde nti bano abataano abamanyikiddwa nze nabakukwanjira babanjulira nedda kitegeeza na bano nadde sisobola bakuwanjulira nga amanyi gye bali kati njala kutegeeza amanyi Oluganda akulambulira ensonga zino wammanga olyoko omanyi abeebuzaabuza nga abafuka bana abantu gonna mazzi oli obeera mu kinaabiro nga anaaba mazzi gamuyikako ng'eno bwafuka ngalowooza mbu gonna mazzi kumbe yeebuzaabuza bana bataano sinze nabakwanjulira sinze nabanjulira Obuganda kati sirina moral authority oba buyinza kwanjulira Buganda oba Uganda baana Ssaabasajja Kabaka bazadde waliwo abantu abalinda okubakola ki okuba banjulira. Okitegedde muleme kwebuuza magezi okitegereka tugenze bwe tutandise bwe tuti kano kabamanyi Luganda bokka atamanyi Luganda naye ng'oli muna Uganda buli Muganda mpuliriza bulungi nnyo tutandise tuti TV za Uganda zonna NBS, NTV, BBS, semanyi NBS kasasiro yenna mumpuliriza bulungi aba presenters bamwe namwe ba social media in-laws ababeera okwo ne mutandika okwogera bitakwatagana wano wetulaga we watuufu. N'abakyala si Nakabutuzi w'abaana. Abaana abo bannakyefunire. Nkiddamu n'abakyala si ye Nakabutuzi w'abaana abo. Abaana abo bannakyefunire Muganda omutuufu oba otegedde. Ate Ssaabasajja si Ssaabalongo. Nkiddamu ate Ssaabasajja si Ssaabalongo. Kubanga buli kabaka abeera Ssaalongo. Nkiddamu buli kabaka abeera Ssaalongo. Mumpulidde bulungi kanziremu ekintu kino mukitegere bulungi. N'abakyala si Nakabutuzi w'abaana abo. Abaana abo bannakyefunire. Mutegedde bulungi. Ate Ssaabasajja Kabaka
si Ssaabalongo kubanga buli kabaka abeera Ssaalongo buza mutegedde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Ssaabasajja bw'aba afunye abalongo nkiddamu Ssaabasajja Kabaka aba afunye abalongo obanga azadde abalongo tabakisa era embaga ekolebwa nene nnyo era kino kikoleddwa okuviira ddala ku mirembe n'emirembe okutuukira ddala ku Ssekabaka Kimera. Nga bwe mumanyi naffe eno mu bakopi nti omuntu yenna bw'azaala abalongo kikkakatako nti abalongo tebakulira bweru era abalongo bonna tebakisibwa. Yensonga lwaki baga tugenda kuzina balongo oba tugenda kumala balongo oba tugenda kusiba balongo. Wano ndabeera batandise nkizeemu Ssaabasajja Kabaka bw'aba afunye abalongo tabakisa era ebeera mbaga nnene nnyo kuviira ddala mabega ku Bassekabaka. Bawe ekyokulabirako ebintu bino gyala byogera nga ayina raamu ali 5.5 okudda waggulu gojjo bitegeera. Mu Buganda mubeeramu Ssaabalongo omu gwe ne bw'onoozaala abalongo peya 5-6 tulifuuka Ssaabalongo. Ssaabalongo abeera ogu ye Kabaka atudde ku Namulondo n'azaala abalongo yafuuka Saaki Ssaabalongo. Teriyo musajja mukopi yenna gwe bayita Ssaabalongo naye ate bwe tuba twogera amanya ga Ssaabasajja Kabaka ne lya Ssaalongo tulimuweeramu wadde tannazaala balongo kubanga erya Ssaalongo tulimuwa buli naye bw'amala n'azaala abalongo waafunye erinnya lya ya Ssaabalongo era abeera nalyo ogu mu Buganda wokka era limuweebwa azadde abalongo. Kati abaffe ba TV presenter, abaffe ba radio presenter, abaffe empapula z'amawulire dwawulirako nga Ssaabasajja Kabaka bamuyita Ssaabalongo. Nabagambe kano kabagezi bokka. The diversion manyi bwenzi kukola nenzijjawo kati ndi mukulongoosa diversion zammwe. Kano kabagezi bokka. Mbuuza ba presenter radio TV ne bapula z'amawulire byali owuliddeko nga Ssaabasajja Kabaka bamuyita Ssaabalongo. Nkugambye nti Ssaabasajja Kabaka mulamu bwa bulijjo nga tannazaala bamuyita Ssaalongo. Ng'era ba Ssaalongo abalala bonna ne bw'onoozaala abalongo ne bw'ozaala peya 2 osigala oli Ssaalongo. Naye Ssaabasajja Kabaka bw'azaala ate ava kulya Ssaalongo n'afuuka Ssaabalongo yekka mu Buganda yabeerayo ogu. Nze mbuuza kuva ddi nga Ssaabasajja Kabaka bamuteeka erinnya lya Ssaabalongo teririiwo? Ofunye ekyokuddibwamu tugenze kalala. Na wano njagala ng'omuntu ayina ramu akola. Abalongo abazaaliddwa Kabaka atudde ku Namulondo tebatumwa mannya g'abalongo nga gano agaffe aga bulijjo Babirye Nakato Kato oba Waswa. Nkiddamu abalo Ssaabasajja Kabaka oba Kabaka bw'azaala abantu tebabatuuma mannya g'abalongo gano agaffe aga bulijjo Nakato Babirye oba Waswa oba Kato nedda. Kamo ekyokulabirako Ssekabaka Daudi Chwa bwe yazaala abalongo era butyo amannya tegaatuumibwa baana abo abalangira n'abambejja tebabatuumye nti Babirye oba Nakato oba Waswa oba Kato nedda. Abalongo abo balina amannya agabatuumibwa bo ng'abalangira oba abambejja abazaaliddwa nga balongo.
naye amannya ago sigenda bagabawa olw'ebyokwerinda abasaabaganda bannakyeyitize abaagala ennyo okuyingira mu nnono za Buganda okumanya nti omulangira wabanga afuuse omulangira azaliddwa nga mulongo bamuyita linnya ki ako ko ngenda kaleka sigenda kabawa njagala ombuulireyo kati njogera n'abannamawulire ne TV radio station njagala ombuulireyo mu Bwakabaka bwa Buganda okuva mu 2012 mulangira Kigola udawo mwito omulangira babiri omulangira Kato omulangira Waswa obo mumbejja babiri obo mumbejja Nakato njagala ombuulireyo omu Gwambulira mumbejja yenna azaliwo mu Bwakabaka bwa Buganda bamuyita mulongo babiri omumbejja omulongo omumbejja babiri oba omulongo oba omulangira Waswa oba omulangira Kato taliyo ebintu bino tukozesa logic okujjamba nakyeyitize enkwezenge n'okujjamu abantu abeefula nti bamanyi nnyo naye nga tebakola ki tebamanyi wenjagala okubulya gwe senkubuge musajja omuga katabo osoma mukubya amawulire mupaapaala mwogera kino nakiri ebintu by'Obuganda tubiyisa wala nnyo byogero bitegeeza abantu ategera n'ategera tategedde n'asigala kino kyenkuwa kati kyekigenda okujja diversion zammwe simanyi abalongo simanyi obutabo simanyi kiyuna kasasiro tuli mu kirasi muwulidde bulungi nnyo nkubuuzizaayo genda okubira jjajjaawo okubira ssengawo nekkoja obuuze mulangira Kigo bali bayise Kato oba mumbejja Kigo bali bayise babiri taliyo bayina amannya ge batuma naye ago meekusifu olweko wala bafere abasawa Baganda bamafiina ne bakula nnama okumanya amannya gano nga bwaga nti oli yeyita Kabona tisoboka sijja gabwa ne munaweta ekigenda mu kisa mu nsawo no sigenda gabawa ndoza utuvudde bulungi nnyo tugenze mu Buganda nazzi kuno nga Ssaabasajja Kabaka bwabutuza abalongo bwazaala abalongo omuntu yekka alina okuvayo mu butongole okulaga Obuganda abalongo abazaliddwa Kabaka ye Mutaka Nankere yavunaanyizibwa omulimu gw'okulungamya n'okutegeeza Obuganda abalongo Ssaabasajja Kabaka babazadde era n'abategeeza eri Obuganda si Senkubuge si Butabo si TV si munnamawulire si kadeidei yenna Omutaka Nankere yavunaanyizibwa okuvaayo ng'omutaka okulangirira abalongo Ssaabasajja Kabaka babazadde eri Obuganda mwalabyemu ekigambo wonna nti Nankere yavaayo n'alangirira ono Omutaka Nankere y'omu ku bataka basibuka mulimu ku masiga g'ekika ky'emmamba oba ku masiga agamu ag'emmamba kuba emmamba erina amasiga mangi nnyo oba erina amatabi mangi nnyo kati Omutaka Nankere yavaayo n'ategeeza Obuganda abalongo ba Ssaabasajja Kabaka babazadde mu Buganda babayita bakiggwerawo nkiddamu abalongo abazaaliddwa Ssaabasajja Kabaka oba Kabaka yenna ali ku Namulondo babayita abakiggwerawo emikolo gyonna giggwerawo mbagirawo nga Katonda akkiriza abalangira bano oba abambejja nga bamaze okuvaako obulira gikolebwa olunaku lumu era ne giggwerawo ekyo nakyo ne kiggwa kitegedde bulungi nnyo ekyo nga nkimaze abalangira n'abambejja abazaalibwa nga bo si balongo bo emikolo egyabwe gyanjawulo nnyo era bo bwe bagenda okumala okwawulwa n'ekifo gye baalulirwa nakyo nakibagamba dda era ne bagamba ekifo kye bayita Kajaga
eyo gibalulira abalangira n'abambejja naye nga bo bana abalongo abazaliddwa bo ate tebagenda eyo nga bagenda abalangira abalongo bano abazaliddwa kabaka abalongo bano babeera bo banjawulo emikolo egyabwe gibeera gyanjawulo ate gyakiggwerawo gibeera special tebagenda ate eri mu balangira n'abambejja basekinnoomu ekajaga gye babalulira mumpulidde bulungi kati mpola mpola buli mutendera abantu bajja mu line mpola mpola zino program siza buli mbaata na nkoko zijja kujja kwogera bintu bino wano social media mukitegedde bulungi mumpulidde bulungi tukwate mpola mpola ndowooza buli omu ategedde bulungi nnyo era mbasaba buli muntu n'omu toddamu kwogera ku kitabo kyafulumye toddamu kwogera ku balongo toddamu kwogera ku ki buli kimu kireke nga bwe kiri awo kifirizinge eyo diversion tugende kutubanja Ssaabasajja Kabaka ewala wawan akatambi kafulumye nga bagamba nti era ne radio nizigamba ne TV Ssaabasajja Kabaka bwe yali afuluma yakyusa mu kiraamo kye mukawulidde sijja kukazanya wano njala kubuuza yenna eyakoze ka video ako ne TV ezabyogedde tukimanyi bulungi nnyo nti Yoseeri ne Wasanya Charles Peter Mayiga Karoli balina enteekateeka ekyusa buli kipapula kyonna Ssaabasajja Kabaka kyalinamu omukono tukimanyi bulungi nnyo Wasanya Ssaabasajja Kabaka nga tannafuluma wamuwambako n'amagye ga UPDF agabanywa ne mutwala mu kitundu ekimu Entebbe ne mwagala mumukozesa endagaano n'okukyusa okusayinga epapula byali bisinga obungi n'agaana ekyo public ebadde ekimanyi njagadde tegeeza mwenna abaganda nti Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga gamulengejja yawambako Ssaabasajja Kabaka n'amutwala Entebbe n'amukunganyizaako amagye n'abantu abamu abaaliwo ne bagezaako nnyo okwagala omusayinigisa empapula ezimu n'ebiwandiiko ebimu Ssaabasajja Kabaka n'agaana kati bwe nkuwa statement eno n'owulira nga TV radio station ezabbe zigamba nti Ssaabasajja Kabaka yakyusiza mu kiraamo kye kiki ekikujjira omutwe kiki ekikujjira mu mutwe mbuuza bw'owulira kyenkugambye nti Ssaabasajja Kabaka bifo nga tannafuluma Mayiga yamuwamba n'amutwala mu bitundu by'Entebbe wa mukama we ne bamuforcinga okusayininga empapula ezimu n'ebiwandiiko n'agaana ekyo Mayiga kimatagenda kyegaana bw'agaana bano tugambe baakoze ebyabwe ne bakyusa kubanga balina kibabala kinene nnyo okusinziira ku ffe bwe tumanyi ndoza mukitegedde bulungi nnyo kekavudde akatambika nti bwe yabadde afuluma yakyusa mu kiraamo kye ntera baloye baaliwo mu mateeka gasoma gati omuntu yenna nga mulwadde nga tasobola kwetegeerera takkirizibwa kuwandiika oba kusayininga kintu kyonna kubanga aba teyeetegeerera ate era takkirizibwa wadde okusindika obubaka eri looya wamukolera ekintu kubanga ayinza okuba akikola looya nga byagenda okukola ono talina budde bugenda soma bintu bino balooya mbamu basobola okukyusamu bintu ebyo mu luzungu bagamba any vulnerable person is not allowed to sign or to make a decision until he or she gains his consciousness. Take away to soma.
omuntu yenna ng'ali mu mbeera y'obulwadde nga Ssaabasajja Kabaka mwali takkirizibwa mu mateeka kusayininga kuwandiika oba okwogera ekintu kyonna ne kitwalibwa nti kituufu. Era ne bw'aba ayise looya manya amateeka tasobola kukola kintu ekyo kubanga akimanyi ono tasobola kusoma bintu bino by'abasayininze nti yamukkiriza okukola ebintu bino. Looya asobola okukola ebintu byonna by'ayagala kubanga akimanyi nti ono tali mu mbeera ye. Looya asobola okukyusa ebintu byonna by'ayagala n'abikola kubanga gwabikolako tali mu mbeera ye. Takkirizibwa mpaka ng'amaze okutereera. Kati mukulu eyafulumiza akatami ka Ssaabasajja Kabaka yafulumye n'akyusa ebiwandiiko bye. Omaze ebbanga kingola ba Ssaabasajja Kabaka ku mikolo gya Buganda tayogera. Bamuleeta n'atuulawo Mayiga n'akwata akazina n'ayogera. Ssaabasajja Kabaka bagambye tulwanyise nnyo siriimu ne mmwanyi terimba. Bamuvuga ne bamutwala. Nkubuuza. Obadde ku mikolo gya Buganda mingi nnyo nga batta Ssaabasajja Kabaka bamulese babulako namukwata bukwasi nga tasobola kwogera. Kati ate tasobola kwogera. Nga n'embeera egyalimu kati ate ogamba otyambu yatudde n'agaati akyusiza mu kiraamo kye ne byakyusiza ate nga Gedi Mayiga yamuwamba bamutwala ente bakyusa ebiwandiiko n'agaana. Kati gwe ate akatambi wakoze kaaki? Ng'okimanyi mu tteeka omuntu nga si mulamu nga mulwadde takkirizibwa kuwandiika dde okusayiniga ekintu kyonna mu mateeka mpaka nga azze engulu. Kino kye kinkomeza okuva gye mbadde siri wakudda nga mpumuze engalabi yange eno ne ngamba kankumu obulimba bususse nzije ebintu bino byonna ku media. Kye kinkomezaawo nzije obulimba bwonna obuliwo nti yakyusiza ekiraamo sima biki balooya kugambye omuntu yenna nga mulwadde obanga tasobola kwesa takkirizibwa kuwandiika dde okusayininga ekintu kyonna. Omuntu alina okukola ekintu ekyo ye muntu abeera mu bipapula bye bayita next of kin yasobola okukola ekintu ekyo. Era mu biwandiiko singa ntuukako obuzibu nga sikyesobola omuntu anzirira mu bigere ye mwana wange oba omukyala wange oba omuntu wange ngera kubuuza omanyi next kin wa Kabaka kubanga next of kin tabeera lawyer. Lawyer is just there to witness. Lawyer abeera waawo kubeera nga mujulizi nti omuntu client wange yasazeewo nti omuntu agenda omuwandikira okukola service okukola ebintu bye yono nze mbeera okuverifyinga na kusayiningisa ono nti yabaddewo nti kiki. Njera kubuuza mu kavidiyo ke wakoze ani yabadde lawyer next of kin wa Kabaka? Njera lawyer yabadde next of kin wa Kabaka? Sorry. Olwaleero lwa kusatu ndowooza video ekoze buli kimu kye mbadde mwagala nga nfundikira buli muntu yenna ali Emmengo mbategeezaako nti mufere. Bonna bali Emmengo bafere era bali mu nteekateeka projekiti ya Yoseri okusanya Obuganda. Bonna bali Emmengo bafere era buli muntu yenna atavaayo kusabira Ssaabasajja Kabaka ku platform ekyo bakitegeeza nti tomwagala ate era towandiika nga bubaka sigalayo gy'oli. Buli bonna bali Emmengo bonna bafere. Mayiga yabakozesa ku ssente za Museveni. Tusabire nnyo Ssaabasajja Kabaka tali mu kisuuce yakyalako ewakasujja gyafuna obujjanjabi yeetaaga ssaala so si mmwe abamubika. Byonna bigenda mu maaso nja kubamba wa update
naye njala bagamba Ssaabasajja Kabaka yeetaaga essaala nnyingi nnyo era buli omusabire abamubika mukola nsobi kubanga gyali naye yeetaaga essaala buli muntu kozesa platform yo buuza Ssaabasajja Kabaka ali luddawa mbannyonnyodde abalongo amanyi Oluganda ategeera otegedde mbannyonnyodde akatabo amanya kutegeera obulungi akatabo kategedde na biki bigenda mu maaso kati mwina kye mumanja ekinziza mu vacation nkibawulidde bulungi nnyo ebyo ndabo bijjo diversion eziriwo tugende mu maaso tubanje Ssaabasajja Kabaka bisigale tujja bikola ki tujja bizza mutegedde bulungi nnyo teba muntu yenna akubuzaabuza kale n'olw'ensonga eyo olwali lunaku lwakusatu nkoze mwezi 15 mwezi ogwokusatu mwaka 2023 njala okubebaza nnyo mwenna ababeerawo mu budde njala okubaza mwenna ampuliza n'abandi abana basharinga video zino n'abaana bali ku YouTube namwe mbaagala nnyo mwebale kubeerako okutwala omukisa guno okubaza mwenna abakyali mu struggle mbaagala nnyo mujjukire nti Ssaabasajja Kabaka gwe tulina okubanja kubanga bwavaawo omusoga omunyolo omuganda omuteeso omukiga omunyankole ng'oli mu Buganda nawe ogenda kubonaabuliramu ate embeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu ye kabaka wa Bunyolo gy'alimu ye kabaka w'Abakonjo gy'alimu ye kabaka w'Abanyankole Regional gy'alimu Omugabe nkiddamu embeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu wa Buganda ye Mugabe gy'alimu Owankole tamanyikiddwako wadde amayitire Abanyankole mwakikenga mbategeeza kabaka w'Abanyankole Regional ali mu mbeera y'emu ne Ssaabasajja Kabaka tamanyikiddwako gy'ali musajja wattu kabaka wa Bunyolo kabaka wa Bunyolo ali mu mbeera y'emu ne Ssaabasajja Kabaka ne baamuwamba gy'ali takyategeererako ddala omukama wa Bunyolo omusinga ow'obusinga bwa Rwenzururu ali mu mbeera y'emu ali mu maka bamuteeka mu house arrest gy'ali mu Kampala ebisigadde mukama bakulembere mbategeeza buli ekiriwo mukitegere bulungi muve mu diversion tubanje Ssaabasajja Kabaka abatemanyi Oluganda bulungi nnyo addressing ensonga zino saagala buli muntu yenaddemu kubuzibwabuzibwa just twetaaga ssala zokka mutanda tannakisa mukono gyali tebakulya ssente buli akola post eyo neyakoze byekisiru tubaleke nkimanyi bagenda gezaako nnyo okwagala okumalamu amaanyi abantu n'okubatiisatiisa naye fenda gwe tusinza yasinga amaanyi okusinga balina emmundu n'abalina amajambya olw'ensonga emukama ba 13 tusinkane ku Lwokutaano ssaawa 2 ne information egenda obbatiisa tusinkane ku Lwokutaano ssaawa 2 ez'akawunti mukama 13 Ssaabasajja Kabaka mukama akindirize na gy'oli abalangira n'abambejja basaba ne banaava n'abantu mwena Ssekinnoomu mukama bankuumire ate musigale nga muli mukolamwa mukama kuuma Kabaka kuma Buganda kuma Uganda kuma ne bannayuganda banaje basinzira okunoonya ekyo kigule magala eddiba ate ziri obudde eri abo bonna abeesimbye mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka balowooza nti gwe bakolera abaagala nnyo ne bana abazingako neeza bagenda zizingirako ko bo kulwa Katonda n'ensi yange mukama bankuumire mbaagala nnyo. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.